Haleluya. Erinnya lya Mukama ligulumizibwenga, mukubireko Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Haleluya. Amazima amatuufu Katonda aweebwe ekitiibwa. Ntuusa okusiima n'okwebaza ku lw'abazadde tuzaalira omulenzi, mubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Bassebo tubassaamu ekitiibwa era twebaza Katonda okutwagala nga bwe tuli. Nebaza Katonda ku lw'emikwano gyonna. Katonda abawa omukisa. Mwebala okutwagala, kabonero ka kwagala kakulu nnyo, era mwebala okutukkiriza. Ntuusa okusiima mutabani wange Sekajja. Sekajja vipi? Vipi? Nebaza Katonda ku lwa mutabani wange okukkiriza muwala wange n'asalawo nti katukkirize. Katonda amuwa omukisa, mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ate naawe muwala wange weebale kugonda era kukkiriza mutabani wange Sekajja. Katonda akuwa omukisa. Waliwo ebintu Katonda byakola, mwana wange nkikusabira. Bayibuli ensomesa egamba mu Isirayiri omuntu bw'ataafumbirwanga kyabanga ngeri ya kivume, naye gwe nkusabira kireme kubeerako mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Kino kya bwa Katonda nnyo, naye ebyawandiika bigamba nti bw'osanyuka wamu n'abasanyuka naawe Katonda akuwa omukisa. Nebaza Katonda abaana bano kye mbasibirira mu maka gaabwe baagale Katonda. Era Katonda abeerenga ekyokuddamu mu buli nsonga yonna. Ekyo sisobola kukirumamu. Katonda abeerenga ekyokuddamu mu buli nsonga yonna. Mwagalenga Katonda. Ekibuuzo kyo ansa ezisinga zonna Katonda yagenda okuzikuddamu. Waliwo omwana wana agambye ekigambo n'agamba nti ensonga zo tozanjanga nnyo, sooka ozitwalire Katonda ogende mu kisenge. Nange nnyongero kigumiza ti Katonda agenda kukuyamba. Katonda mulamu sibbanga sibire, naye bwe tumusaba awulira, asobola okukola. Era toga nti baakoledde banjawulo nnyo, naye twetaaga bwetaazi siteepu kwongera kumusemberera. Katonda abawe nnyo omukisa. Sigenda kubeera mwogezi nnyo wa lunaku, nnyina bannyinaze bagenda kwogera nga maama w'abaana katusooke tuwe maama w'abaana. Mama, oh mama, mama, oh mama. Kama yebazibwe. Ntume Jenny asooka akoleyo ku ssaala eri abagole bano ndyoke njogere. Kama abawo omukisa. Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno. Nze Pastor Jen Jill yandaga ekisa. Ekkanisa bagiyita World Breaking Prayer Ministry Church Wakiso mu tawuni mu zone gye bayita Kaasangombe. Twagala okwebaza Katonda ku lwa Becky. Ndabye Becky okuva nga mwana muto nga kajja ku church ku kyakumpi. Twebaza Katonda abalezi okutuuka olwaleero. Bwe ntunulira ka Becky ke tubadde tulaba nga kati ye atukuŋŋaanyiza wano ffenna, ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Becky nga sinnaba kusaba, njagala ofuneyo ka notebook. Nze ekirabo kyange nakuleetedde Bayibuli era ne nkuteeramu vaasi z'otayina kulekeraawo kusoma. Mulimu ez'okulwana entalo, mulimu ez'okwebaza, mulimu ez'okunywera. Naziwandiiseemu. Naye nsaba ofune ka notebook. Omwami Sekajja buli lwakolayo ekintu ekirungi ng'okiwandiika. Bw'akola ekibi tokiwandiika. Bw'akolayo ekirungi ng'okiwandiika. Ekyokubiri, mwenna mbasaba buli muntu abeere n'okusonyiwa n'okugumiikiriza kubanga temwakulira wamu. Olaba ne bwe babeera balongo bafuna ebibatabula. So tetujja kugamba nti tewayinza kubeerawo nsonga ekuleetera kunyiiga oba goba mwami Sekajja. Naye kisoboka okubeerawo kubanga Setaani yakola 24/7 ate ffe twebakamu. So n'olw'ensonga eyo bwe kibeerawo wabeerewo okusonyiwa, okwenenya n'okugumiikiriza, ebyo bigenda kubayamba. Bw'akola ekibi ng'okisula mu nsawo ey'emabega, bw'akola ekirungi ng'okiteeka mu nsawo ey'omu maaso. Mwami Sekajja, weebale nnyo
kubeera ng'otuukiriza bye wasuubiza Becky n'otamudisappointinga mu maaso g'abantu abadde balowooza nti ogenda mumudisappointinga ate n'odisappointinga setaani. Mukama akuwa omukisa. Mbasabira mu linnya erya Yesu. Kansabe na bonna abakkiriza nga Katonda asobola okukola, tuwanike emikono eri abaana bano. Mu linnya lya Yesu tusabira mwami Sekajja ne Becky. Tubateeka mu mukono gwa Katonda oguyinza ebintu byonna. Tubasibako olukomero olugumu omulayi lwatasobola kumenya newankubadde okuwaguza. Tuteeka wansi buli maanyi gonna amabi agabadde geetegese okwaŋŋanga obufumbo bwabwe. Mu linnya lya Yesu tubakweka wansi w'omusaayi gwa Kristo Yesu. Tusazaamu amalogo, tusazaamu ebigambo ebyawula, tusazaamu ebirwana ne bizinesi ya Becky ne mwami Sekajja. Eddogo lyonna lye bateeka ku bantu ne babaavuwaza nga bamaze okufumbiriganwa, eryo tulikolimira okufa okuva ku kikolo mu linnya lya Yesu. Tusaba okuva ku lunaku luno Becky yeyongere feva ne mwami Sekajja yeyongere feva. Bayibuli egamba nti babiri basinga omu. Okuva olwaleero leka beeyongere kulaakulana na kweyongerayongera nga buli Sekajja kyakwatako kiraba omukisa, Becky nga buli kyakwatako kiraba omukisa. Erinnya ly'Omukama liweebwa ekitiibwa. Bazaale abaana n'abalongo ate babakuze mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubawadde omukisa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era Katonda w'eggulu tukwebaza ku lw'abantu bano bonna abazze wano ku lwa Becky. Tusaba obawa omukisa. Bayibuli egambye nga musumba bw'agambye nti tusanyukire wamu n'abasanyuka. Olwaleero twazze kusanyukira wamu ne Becky na buli muntu yenna Mukama mukolereyo ky'omukolera ekinaamusanyusa ng'avudde wano. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Yesu omulungi yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe. Nsanyuse nnyo okubeera nga mwenna mwasanyuse okujja ne musanyukiramu naffe. Mukama abawe omukisa. Ngenda kuba ne obubaka bwa mirundi ebiri. Obumu bwa kwebaza, obumu bwa kugumya bazadde kusingira ddala bamaama, kubanga batata tebabeera nnyo n'abaana ne baba bali waka ebiseera byabwe eby'abaana ebisinga bibeera n'abamaama. Kati njagala kwogera obubaka bwa mirundi ebiri eri okwebaza n'okugumya abazadde. Nsooka okwebaza bakodomi bange bonna ab'essemuto. Kanfukamireko mbeebaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala muwala wange. Sekajja ye yasooka okumwagala nammwe ne mumwagala. Mwandimugambye nti nedda, totuleetera muyimbi tetwagala. Era mubadde musobola omusibira ekkuuli ne bimulema. Naye mbeebaza nnyo kubanga nammwe mwakyaniriza ne mwagala Rebecca. Kama yeebazibwe. Mbeebaza nnyo nnyo nnyo. Lwe mwajja e Masaka mwatuleka bannaaye n'enseko ezitaggwangawo n'okutuusa kati. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Ebirabo bye mwatuleetera mwebale nnyo. Katonda ow'omugulu abatuweera omukisa. Era wonna we mwajja Katonda azzeewo. Weebale nnyo mutabani wange Sekajja. Weebale kwagala Rebecca. Sijja kugamba nti ali perfect, naye ateekwa okuba nga alinayo ku bunafu kubanga muntu. Naye n'osigala ng'ogamba Rebecca nkwagala. Newankubadde nga setaani yaleeta ebisoomooza bingi amukusuuze, naye wanyweza bunyweza. Weebale kwagala mwana wange. Weebale naffe kutwagala. Bannange mbadde ne Sekajja ebbanga si ddene, naye kyemulabyemu alina okwagala, alina okugumiikiriza ate abudaabuda. Era nze mulabyeko ng'atandise n'okuwumbawumba famire. Mukama yeebazibwe. Awumbawumba ate akomyawo, takkiriza muntu kwawukana na Rebecca yenna olw'ekigambo kyonna, oba Rebecca okwawukana n'omuntu yenna mu famire.
ebbanga lyamazeewo ettono abadde afuba nnyo era akyafuba otutabaganya ng'ate mwana muto. Ssebo neeyanzizza neeyanzige weebale kunjagala nange mugere ey'enjawulo, weebale kutukkiriza situli nnyo ba kitalo naye n'otwagala. Mukama akuwa omukisa. Neeyanziza nnyo taata wange, tujja kusigala nga tukwagala ate era mbasabira nnyo ekyo kye muba mumanyi. Emabega gye ndi newe muba temundabawo ku maaso naye emabega gye ndi mu buli kigambo era kyonna kyonna ekibatabulanga mwe temukola mumbulirako obubuulizi. Mbasabire ate era mbasabire ate era nja basabira ate mujja kuwangula mu linnya erya Yesu. Maama azaala mutabani wange Sekajja, nyabo neeyanzizza nnyo okugumira ebikaawa na buli kimu bye wayitamu okusobola okuteeka omwana oyo ku nsi n'okumukuza. Nze era neebaza Katonda, ndowooza Rebecca yajja mu industry kusanga Sekajja. TV 100% entertainment.